Otyo salisa nnyo okulaba ku programu yaffe eno one on one tuba tuleta abantu ab'enjawulo tuba tugenda ku nsonga ez'enjawulo. Amannya Kamoga Abduswabu kwebaza kwekumya ku CBS FM genda maaso tugubera ku mitimbagano gyaffe gyonna genda oteeka muteesa ekigambo CBS FM UG onaba ku Facebook emandu so n'ey'obujjajja onaba otufuna then omala ogende ku YouTube channel CBS FM UG official channel subscribinga likinga sharinga information is power. Genda ku mitimbagano gyonna Instagram, X, LinkedIn ne ku website yaffe ennungi www.cbsfm.ug. Olwaleero tuli mu week yetugamba omukulu Anko Katolu Bwama mwe yafiira. Kale twagitumye week ya Anko Katolu Bwama. Buli omu abalina kyamanyiko abantu abali close na Anko Katolu Bwama ddala abo betusinga si buli omu sijja sanga wa boda olwokuba ali omumanyi si buli omu tulonda mu cream nenga olwaleero abasinga mwe mwalabanga bu video nenga munamawulire wa Anko Katolu Bwama so kabeyanjulireko gende mu maaso. Microphone eno gobedde ogitadde wano epikinga eri omuni bagira batya omuni direction omuni biki producer munene buli kimu kyayogera basole banyabo abalabi era abawuliriza Kyabasa Fama Radio ey'obujjajja n'emmanduzo yabavubuka mulembe omutebi ab'omulembe omutebi ffe bavubuka abaliko era ab'omulembe omutebi nze Julius Ddumba nno ndi muzzukulu wa Kayiira n'eddira Mbogo akabbiro ndeerwe mubika mwakoze Mbogo gisangirako ffe tetusanga era naawe omanyi netutambula engabi ensamba fe abawangu naye era watuwuliddemu Embogo omanyi amaanyi ge tubeera nago tetusaaga twagimizeeko amasaa basabale bajja nze Julius Ddumba nate nsanyusa okubalaba nammwe okundaba n'okubeerako ku mpewo za Kyabasa omanyi omukutu guno sigwa gwalejjalejja gw'amaanyi era okugulabikirako weesiimako weesunako kubanga oba oli ku mukutu ku muleero wetu ogwa Ssaabasajja gwennyini. So ko wali erimu Anko nange tugenda tambulira wano abantu bangi baali tebamanyi omugenzi Katolu Bwama so far saa zino katusebeting yakaweza omwaka gumu banga tebibwa yawezeza wiiki ewedde nze nno Anko Katolu Bwama agenda okufa twali ku leediyo ya Bujja twali nenneeke ekiro nga tuliko gundi ebiseera ebyo Abitex yali aze promotinga kivulu kya abakyali Alien Skin yali Alien Skin I remember naffe ku makya emisana twali tuvumya Alien Skin okufa obufi kati awo nyini yali aze pushinga kivulu ekyo because balina bato ya Alien Skin ne Palaso ngebivu ebigenda mu maaso Abitex nga ze kipushinga ne bamukubira essimu kuba twali munze ndije neke ogateko nono gundi SB4 ngali ne mukyala we Nalongo kati by then yali tanavuzaala ne kati saazi no Nalongo kati awo nyini tufune simu studio na ya freezinga era mangu payo nitukirira awo udwaliro lya gundi awo Estabua Natoro Standard Medical Center awo atamanyi wankulu kukungo ovudde ekitebi ku ssomero eddwaliro liri mu ka center ero la Standard Medical Center byekitebi awo ne tutuukawo mangu nnyo era embeera nze SB4 nange fe abasooka okuteekayo video ne tutegeeza abantu abasinga ne bapapa Misa Semakula bonna ne bajja ne bakuŋŋaanirawo Alhaji Muhammad Nsereko owa Kampala Central ne najjaawo so embeera bwetu byatandika up to date saa zinene ebintu bingi bibaddewo era tugenda kwogera ku nteekateeka mu maaso awo biki bitutunudde abantu abasinga bayite bakumanyi mubeera bimabega ka kamera nje abantu olusoko lwaje gwe wali okulanganya oba Anko Katolu wali omumanyi ngani kubwa yali mukwano gwange Swabulu ng'ogyeko kuba mukama wange nakola naye ebbanga eriwera nga mukama wange naye ate ne tujjamu omukwano ne tufuuka mukwano n'afuuka mukwano gwange nga taata wange nzijukira wansikako ku gundi nga mutanse TV TV nagikolako nga nze ndi mu management nakolako ku mpewo
nakikolako productions management sales buli kimu nakikolako kyobola field eno nagikugukamu nnyo bingi bye nalimu Kato yali buli kimu ekyange yali mukwano gwange yali taata wange yali muganda wange ng'oluusi akuyita bulaza bw'aba ali mu bantu n'agamba ono mutabani wange ng'ate era mukama wange kubanga kwe najjanga ettooke ettooke ffe tuliyita ttooke essente bwe najjanga ssente ezibeezaawo obulamu famire n'ensi okutambula nga 7 olunaku lwali vere nnomo teyalina kantu konna nzijukirwa lwalina lwakubiri I guess naye twali bulungi nnyo netutambula netulya emmere netugenda tutera okubaako kusawunawo netugendayo naye teyayota atudde ewaka bizibu ebyatandikira wakati wa saa 6 awo kuzale 7 kuki because twali mu transition evanga 6 okutuuka ku lunaku olw'omusanvu ennaku z'omwezi 7 bwe yafiira so ku lwokutaano lwa wiiki eno ewedde gye tukubye emabega lwe yaweza omwaka nga atuvudde mu maaso Anko Paulo Kato Lubwama Saabwe nali mabega nali nkola bingi namuvuga nga abasinganga bamwalabanga nga muvuga nze nalinga personal assistant we nakolanga bingi ngera olunaku ndutandika naye abasaba interview byonna nga nze mbikola ne interview ezo ze nazikwatanga nze nazeditinga nga script ya interview ezo ze namukolangako twazikolanga ffenna mu muzirabanga ezitaali scripted naye buli kye twayogeranga abamu anti kati goli professional kimanyi abamu balowoozanga tekiri scripted naye twatuulanga wansi ne tukiscriptinga tugamba katogera kola kino bwe nkusanga bwenti tukamaliriza bwe tuti climax eri bweti zakekala moja kali kanzise kati atake kala moja ko kali kazibu nnyo kuba twaka shooting emirundi 3 nga waliwo era bw'olaba mu editing bw'oba oli kini nnyo waliwo bwe nayingizangamu obuyingiza engolo oluyimba papa eri yenege amulosi yakunege kati oluyimba olwa ddiini lwakuba nti bw'ogendera mu limiro olwaffe abantu balowooza ng'okoze eki naye mu bakala moja lwa ddiini bingi bye twakolanga bannange twabikolanga n'omugenzi Paulo kubwa so abantu ono mukowali erimu omuntu ayinza obuuza Kato Lubwama the late yani nga kugwe nga yali ebbanga lyomaze naye Paulo Kato Lubwama Saabwe tosobola munnyonnyola mugazi munene mugazi bannange munene nnyonnyole ntya yazaalibwa Ssaalongo Ssenjabya omugenzi Paulo Kato Lubwama mulongo yalina muganda we Waswa yasooka okubuuka Paulo Kato Lubwama famire maani alina abaana omukyala alina abooluganda Kato Lubwama artist muyimbi yali muyimbi Kato Lubwama munnakatemba Kato Lubwama writer Kato Lubwama producer Kato Lubwama playwright Kato Lubwama politician Kato Lubwama commenter public commenter analyst Kato Lubwama is a traditional man yali akiririze nnyo mu Bwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka ekyo nno yakisangako nnyo essira kyona ne campaign ze zisinga slogans yasinga okukola zaalinga za Bwakabaka Kato Lubwama yali traditional man, he was a traditionalist omulongo kalisegeza abamukwata mukowalira ekyamu abalala bamukwata mukowe ekyamu ng'ate Kato Lubwama yali munnaddiini omukatuliki kozi Kato Lubwama ebintu bye bipika kongoliro yali tava ekisooka bwali Bwakabaka eddiini ye ey'obukatuliki obwakabaka mwe mujjira kiri ekya traditionalist eddiini ye ey'obukatuliki n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi ekya DP wadde twakolanga ebya solida eno lyali kuŋŋaaniro kubanga solidarity bumu kyobola yagambanga Buganda ki bumu buli kimu yakikoleranga mu bumu solidarity solida bumu
ye Katolugwama muguse eddoboozi eri limu era yakubirizanga nnyo abantu kubanga yagamba abantu bwe mutabeere bumu temuyina kyemugenda kukola. Alina example gye yampa n'agamba mu bwa solida buno nti bwe tukuŋŋaana nga tuli bumu kebere gavumenti nga tulina kye tugibanja etya nga tuli bumu ye solida eyo eddoboozi libeeri ekigambo kiba eki ate yasanga mu bantu ebitiibwa kyobala abasinga bagambanga bwa NRM gavumenti yamugula naye nga gamba nange gavumenti enyigiriza yafiirwako ekyuma kyakasooli kiramba lwa nteekateeka za gavumenti masannyalaze biki misolo yagana zoligawalagi yalemererwa okukolaki okumuwandiisa lwa gavumenti yamumma layisinsi obekwasa obuntuntu obutategerekeka kati bingi in fact yali tayagala nnyo gavumenti naye yagamba kubanga ate ye yalina ekirooto ekyokutumbula omulimu gwe ogwa theatre ogwa performing asinna theatre yokka performing arts awo nyine njagala tukuone nnyo katola about theatre yali ayagala nnyo okutumbula si theatre yokka performing arts shoba buli kimu yakyenyingiramu kato yakola ku filimu edeka kati tukyazikola yayimba ngera agenda mu studio ne ba producer aba mulimu namugamba kati eyo bass teekamu kati eno solo zino percussion zitereze bwoti nga byonna byenyigiramu theatre ng'awandiika n'agenda yike nyini neyezanyira buli kimu yakyenyigiramu kyobola ye yali afa ku performing arts nga sector kyobola we yafiira ng'alina goolo ey'okukola filimu city eya Uganda Hollywood ya Uganda kyobola yali atandise okugenda mu basajja abo omulundi gwe yasooka okuvuma salo oyo yamuvuma okufa obufi n'amugamba basajja mmwe twabalekera buli kimu naye newaffe mutulumbyeyo eno mu art mutulumbyeyo kali ng'ogamba nti omusajja yali awagira gundi gavumenti n'agenda ewa sale kubanga bamugamba sale y'omu ku bantu abagala art ate Katobo wali oyagala art nga gwe muntu we kituufu ne tugenda ewa Jeno Sale ne Kato ng'ayagala kutereeza mulimu gwaki kuba gwe mulimu gwe ogwa ati kubanga omulimu ogwo bwe gutereera abantu bangi bafunamu ate tosobola gukola single handedly tosobola kubanga kintu kigazi kinene filimu site ekitone nnyo oyinza okwetaaga yiika ng'ataano ogenda zijjawa abantu abamu ebintu ebibeerako wano tewaliwo omuntu alina kapita asobola kuteekawo kintu nga Taylor Perry kyeyateeka mu America single ng'omuntu omu gavumenti alina ekikola e Nigeria ebintu ebisinga okuyingiza sente mu ekonome yaabwe it is the performing arts bayimbi filimu biki nga kyetwagala okuteeka wano mu ggwanga atambuddeko n'ataabirabye bulungi nnyo ng'era ayagala okuconsolidati nga gavumenti era mu toxis eyali nabo ng'abagamba tukole ministry ebintu bya performing arts byesudde biri almost buli wamu bw'ogenda mu UCC ebimu gye baabisuula mu miso yagenda nayo gyebiri bw'ogenda ebimu biri eri mu tourism kitegeeza nga kyali agala art ebere ne ministry mwera yabagamba twagala ministry ya performing arts atulaba ku CBS eddoboozi lino njagala lituuke kubanga guno omukutu gw'amaanyi performing arts yeetaaga ministry nga yaayo ereme kutabikibwa kubanga genda mulimu abaana abavubuka baani eno performing arts mulimu okuyimba mulimu okuzannya filimu ne katemba mulimu ebiyiye omuli okusiiga painting mulimu ebintu bingi kigazi era nga Kato yabagamba wakirinze mu mpembeera omuyima w'ekintu kino eggwanga litambule ligende maaso mwe mukaaba abavubuka tebalina emirimu weegiri weimagine omuntu omu nga zze tuli ku seeti wano naye olina okubeera n'abantu abali ku kamera olina abagenda okweditinga olina abakola kibwe tuba tugenda abamataala sound okwambala ffe betweyamba makeup egyo gyonna mirimu programu eno yokka emu kati gwe imagine nga tukutte filimu script writer tulina ba supervising editor tulina ba script biki tulina ba runners baba almost 20 plus ku seti emu chobola abantu bagamba abazungu babajja wano okushootinga akadde bakadakiika 10 bajja n'abantu 4 because omulimu bagutegeera si buli omuntu ogenda kukola buli kimu mu editing era mwabaayo abasawundi ono sawundi gwe tukozesa wano ne baddamu ne bamutereeza
chobola ofuna quality reduction buli kimu ofuna quality abazungu ekintu nga kyebaita production nga yeyo kati ebyo ebintu byonna biwa abantu emirimu abavubuka emirimu kituufu kato ebyo ye yali vision yali teyeyagaliza yekka kyobola banze bwe nali ntandika nga ndine Katolo Bwama nali munna byabufuzi negata ku Katolo Bwama nga ndi wa DP fa kubinonze byenkola ebya journalism nasoma journalism naye nasooka kuba munna byabufuzi okusanga Kato era namusanga mu byabufuzi birebira twakwatagana bukwataganya nakkiriza nti kino nkisobola naye n'abaako byanjigiriza nze gwolaba n'okuyimba nayimba nyine ennyimba 2 namba nayimba oluyimba lwa Memories ng'amaze okufa bwe yali tannafa twayimba ennyimba 2 waliwo olwa Simon Rock kyayiwenjaye nze nateekamu gundi eyo vaase eyo koransi nyinamu ne vaase ebigambo bitonotono byenateekamu waliwo n'olulala mata I love my country, beautiful Uganda. Oluyimba olwo lulimu fomu ya mapiano, lulimu ennimi zonna. Katolo yayagamba agenda ta mapiano. Amapiano twalina amapiano ngana mu studio. Naye olwo lokalo twali tumaliriza. Twalukolera wa Brian Beats. Je twalukolera. Olwo audio twagita. Luyimba lulungi nnyo, lulimu ennimi zonna lu promotinga Uganda. Simanyi lwaki Uganda Tourism Board. Madamu Ajero Validi lwaki temujja ne mukwata oluyimba olwo kubanga oluyimba lulungi nnyo lwanduga tennimi za ku social media gundi za Kato zonna baluyita mata lulungi kubanga Kato yali ayagaliza kyenkuga nti Kato mugazi kyobola abantu abasinga balumwa nnyo Kato mu kusooka wano nga tannafa baali tebamutegeera nga bamanyi bino bya comedy comic naye yamala kufa kabala betafa ne balyoka balaba etafa lwaki njogera bwento Kato mu kufa nalaba abasajja aba filimu kulimu wa filimu za Uganda bonna nga bali maziga nengamba awo obitegerera omuntu obuzito obwe ne government yenyini n'obwakabaka n'ebweru w'eggwanga kubanga twalina mukwano gwe RMD oyo Mofedda Mijo owe Nigeria yali mukwano gwe nga tulina project gye tuteekateeka Uganda Nigeria kati ye Kato gye yali atuuse lwakuba nti omuntu bwafa ebintu ebimu bidde emabega Mofedda Mijo yali akolaganye na Kato kizibu okuddamu ate omuntu omulayingire waawo okitegeera kati bitabuka akajjukira ebintu ebisinga yabisindikanga yekka ng'omunene ffe nga tujja luvannyuma omuntu omu bwakulaba eri akunyooma twalina project n'abatake waliwo oyo star w'ettake bamuyita bannange Osmani twalina project ne ambassador w'ettake bamuyita owe Uganda ettake madamu bannange erinnya ligenze erinnya ligenze tuyajijukira maaso ambassador w'ettake omukyalo oyo yali mukwano gwa Kato nnyo waliwo project ya Banji firimu eyo Kato yali ajogera ko nagamba nga ne script yaggwa dda nga tubulako kimu PS Kabenge owagenda ne minister oyo owa foreign affairs nga twetaaga government releasing eyo fund tukole filimu eyo because promoting culture ya Uganda tufunamu nnyo filimu eyo tuba tugikoze tusobola okukozesa bodies nnene eza Uganda tourism board because bwe twali tuwandika script eyo twagatta ebintu bingi saagala kubyogerako wano naye nga byonna bizimba Uganda n'ettake ttake erina abantu bangi bwe tutwata filimu yaffe negenda ku market because twafuna basita b'ettake ne basita bawa ba abe baani nga be bagenda okuzannya bwe tukwata basita beeri ne tukola cross promotion yeeyo ekintu kyali kyamaanyi nga tugenda kufukola ekintu ekitegeeza andi okijja ku kibuzo kyange naye ebibuzo byange baba bitunuddemu project ezimu Anko Katolo wamaze yakola oba zalese nyingi kati ezezimu kuzenkungambi wakamenyako nga bbiri ate nga zonna z'amaanyi Uganda Nigeria Uganda Turkey zonna za nsoose ku kya Uganda Film City eyo y'amaanyi gavumenti etukize ekirooto mutuukirize ekirooto kya Katolo Bwama ate gavumenti egenda solooza ejjafunamu kyobola ate ekufuniramu nnyo kubanga ng'ovuddeko ku ekyo firimu yali agala kuleta Hollywood ye Uganda firimu industry yeina erina role nene eshapinga eggwanga kyobola ba Hollywood government ya America CIA
FBI zigirinamu nnyo omukono. Gwe olaba mu America omu mbu n'agenda n'alumba n'akuba. Gwe omanyi kye bapromotinga? Nsiya. Spirit. Ne baleeta science technology gwe bakoze. Bapromotinga ki? Gwalaba eno alaba filimu oba otya ogaba obusajja buli maaso. Kati bakubisa bwongo nenga bakutadde wali just kufilm. Ekyo kimu sinayogera ku sente ze bafunamu nga government. Kati noyogera ku sente income return on investment. Nakyo kinene. Ne tujja noyogera ku mirimu abavubuka. Government egamba abavubuka bagamba tetuyina mirimu naye onkunnyonnyodde seti emu abantu abagibeerako. Kati gwe imagining ebibiina byonna ebizanyi bya firimu byonna bitaddewo abantu abakola gomanye emirimu egigenda okucreatingibwawo. Eyo project emu nenjogera ku ya Nigeria ne Uganda nenjogera ku ya Turkey Uganda kati nenzija ku muzaffe eza wano munda tuyina projects nyingi ne DSTV ezo zitambula. Zigenda maaso tulina akanyola bichaka kwekali ku DSTV tulina Elders Classroom naye natera okutandika ku DSTV. Tulina project ne UCC tulina projects big in fact ne UCC tulina eya documentary Mwanyi Terimba Mwanyi tugenda kubalaga Mwanyi eyaffe eya wano Chekezo mulama gwa Katikiro Katolo wa Maya. Chenkugambye nti Kato yali muwulize nnyo naddala eri Obwakabaka. Tuyina project ye Mwanyi kuba Kato yalina Biso Coffee. Biso Coffee etake katale kwali. Yatwala nadda. Era zezimu ku cross promotion ze twali tutandise. Yatandikawo n'akaduuka akatunda coffee etake. Je kali. Era abantu baagala nnyo coffee waffe waffe organic. Okitegeera kubanga ng'ogyeko owaba Brazil owa Fendoza ali namba nga 2-3 ettake kubanga banywa chai bo bakawa Warabu bamanyi kachai kati eyo Mwanyi nayo gyeri ku UCC endala bagiyitera T-Fields story ya real life naye nga twetololera ku amajani kuba jukira amajani nagwe wane waffe nago gachi gamanyi gatunzi katuyina story eya families ezikola ki eyo nayo twaji copywritinga ne UCC jeri nayo tugenda gikolera maaso mujja kugiranga tuju premieringa projectinga za amani anko nendala nyingi zikyajja tukyaleeta naye ekibuzo kyembuza Ddumba nga gwe yalina anko Katolo ebbanga lino n'ebitundu mwabikolera mu bbanga tono anko ng'alinanga yagamba olwekijja maaso. Ndowooza Kato in fact Kato muntu muzibu nnyo yakolanga ebintu ebinene ng'abantu abamu bagamba tokisobola era abasinga bakozeeko ng'abantu abasinga bakozeeko nabo bw'obabuuza bagamba Kato gwe buli kyewagamba nti tekisoboka ate nga ye kyawalampa ng'era afuba okulaba ng'akikola. Twakola parking machine ya Waraji weriye mutundu awo traditionally mu welding kubanga yagamba natunulira nagabwe nagenda ku exporting machine ya parking Waraji nga bajja kunseera eba ya bei ngate wantusobola okubikola kati ne tu studying machine eze ngeri je zikolebwamu wala bakatambi ku gundi noga okitegeera ne tukwata abana ba welding ekyo baita okubeera creative Kato n'abakwata n'abakolaje n'abalaga njagala kino ne tukola machine ye parking nga weerera obucupa obusooka bwe twasooka okukola obwa Waraji obwa Zoliga Waraji je buli ne box je ziri emutundu eyo n'ekyuma je kiri government yatuma bu license Zoliga Waraji jukira naye twamukolanga mu ttooke eryaffe eryawa twalina kantu konna ke twayongerangamu ettooke ngera ne format ze twakolangamu ettooke erya Waraji zaffe ziri rudimentary naye nga twagala tukikole tukireke ku scale ennene era mu lumbe ndozo abantu gwe banywako abasinga Kawaraji katooke kennyini naye nga mu lumbe bagamba anko yatwekedde akantu byebyo ebintu so kati eyo kampuni anko nga bwe yagenda esubira okukola mwenga abali kati olaba Kato government ya mu license ng'omuntu kumanyi gayina n'amanya okujjako ng'esazeewo ku promotinga gundi ezo ze twakola government n'esalawo nti yeddeko
ejjeddemu revising ebintu bino tubiteeke katale ebintu ebimu wakinkubuuza bwene abantu abamu abaliraanye Katolubwama bali mu mukowere nga basoolwanira nze gwe mmanyi ennyo ng'omuntu abeedde odda Katolubwama mu bantu bedde abaana byobufuzi Alhaji kati ebintu ebimu ngamba in honoring Katolubwama oba legaseyo sigala lwaki mu ebyo temuteesoba ne gavumenti ebintu ebimu nesigala nga nebikola bikola alina byakola naye ate waliwo byatajja kukola otegedde Alhaji kituufu mulimu byatajja kukola ensonga ya kofi agiriko nnyo emwanyi yakyoga ne mulumbe naga eyo agiriko nnyo yakyoga mulumbe n'ebirala n'enteekateeka ya Friday eya legase ya Katolubwama naye agirimu nnyo mwami Abe Mukibi mwali papa Misaki mwali Maria Mundagire mwali nani Sophie taliimu Sophie Gombya taliimu naye ali part ku management taliiko kwene ya Friday papa kwali Misaki Aruna kwali Aruna Conrad nze Miles Ramiti Uncle John Segawa in fact yagenda okuteekateeka theatre nga bamugenda okugiraba ku Lwokutaano producer w'amaanyi muzibu nnyo mu art n'okuteekateeka baida ina akantu nade kutoka ntokisho ka ina yaga Katolubwama olunaku lwe yatya ku machana ngamba empologoma tunkolere empologoma nagamba musajja anteka keje ngambe wajana omanyi art kole empologoma nanga yanteka ku kikaliriro nenge no maliriza nkoze yo musota toyakola ebintu ebitagira katwa yalina omuzannyo oba masikini ku lujjuliro lwe yateeka swimming pool ku theatre ku Royal Theatre swimming pool ng'abantu bagwa namu nga swimming bantu ku stage bagwa mu bagwa mu kadiba akazu mu kadiba ne bagwamu ne bawugwa mulala nagwamu ne bamunyulula nga tamanyi kuuga mujja kubiraba banange mujje ku Friday nga 17 Friday no ku Bati Valley mujje mukereko ebintu official bitandika saa 8 ne mujje mukereko mwekwata ebifo osobola okubeera woyotera obulungi obuliro kati kino tugenda kikoye ku Friday tujife public holiday gwafunye obudde jangu ku macha kubanga weekend eyo nandoza kato twamala wiki namba kati ngabo twabadde nga 7 era twayisizaawo wiki ndoza Friday luyinza okubeera nga 14 lwe twamuziika bwemba nzijukira bulungi kati weekend eyo yonna ebadde yakato kati tugifundikire kuba event eno tugenda gikola almost every year tugenda kuteeka event eno just for the legacy of Uncle Kato naye n'okujjukiza abantu nti theatre performing arts bino okubeera nga bya upliftingibwa ekyo ekindeta ku kibuzo kati ebintu ebimu biki bye tugenda okukola bisigazeewo Uncle Katolubwama alime kuba omuntu wa art startafa bwati ebintu bijja kubiraba ku olwo ebisinga tuyina Katolubwama Theatre Awards awards zigenda kujja every year nga tu awardinga abantu abasinze okuperforminga obulungi mu theatre theatre ine ebintu bingi erina abakola stage kino kansabe musabe n'abaana abakola zina Icon Award ezaffe ziri loko wane bafune category bagitume erinnya lya Uncle Katolubwama wewa bona bakikoze nabo tujja kuba tweyanziza nnyo ekyo kati mu bintu nga binene walina Uncle Katolubwama ntamuze bine ebyobufuzi kuba byo tobyogeddeko nnyo kinene ebyobufuzi yali kuba wali okuyingira parliament wali naye zaina akantu kayogera kasigo kunnyumira nze kasanyingidde parliament wenti mukyayo taddayo kufumba yagenda kulya naye by the way Kato ng'ogyeko bino ebya sakasi byaga nti ze sente ndazirya nze nagenda kulya yakolera abantu nekino kinamwagalako ekintu eki saazi n'abali wano kozi yali wano webayita Lubaga South gamazima ine kikyaya challenginga kitya ngeyagamba yali agenze kulya ne olwamala yali akatulayo bwati nalaba I was there ebifana nyingo olaba ebifuluma Katolubwama agabida abakazi ebyalani boda biki nga gwe yajjayo talina kyali akoze buli muluka yagenda nga agugabirira buli gulimu yagenda agutalagana tete Lusega Ndeba ndoza Kabowa ne Kabowa ndoza twakolayo ndoza najja na nkumbi mutundwe gye tutakola naye ne wasinga twali tukozeeyo nga buli muluka tugenda tugaba mu boda biki ebyo ngano ne sente enkalu oye yali Katolubwama owa solida weewaawo maaso gye bujjaawo tugenda kwaniveiringa program eddako politically eya solida
maaso awo tugenda kwanjula enteekateeka ya solida obumu eddako tuli ba DP tuli ba Democratic Party naye tuafiliatingira eno mu solida tujja kubabuulira enteekateeka eddako so ekirala ekisembayo twali mu lumbe twalaba abantu bangi mikwano gya Uncle Kato Lubwama abeeyama mu bintu ng'ebintu ebimu okusomesa abaana okulabyanga famire enteeka abantu abo babikola kati gwoliranya sira mulago yinza kubuuza tolina gwosobola kunenya naye abantu beeyama era nga bulijjo kimanyikiddwa abantu abeeyama baba bangi naye era abatuukiriza oluusi kubaga visazi nzo omuntu gwenyinza okutemerako omukono ngamba gamazima ebintu mwabikoze ye Alhaji medicine I mean Haji abasinga bakoze naye abantu anyway tosobola kunokola nti ono abasinga bakoze abaana basoma family teri bubi ngero omuntu omulala sente nawo zinoonya ne zibula oluusi abamu balayika basuubiza akasente ne bakatafuna oba nabo nga balina ebirala bingi nga yali asuubira nti ayinza okusobola n'atasobola tetukinenyeza muntu naye Mungu yamanye ekisinga ffe tusiima busiimi olwekyo ekiriwo ekyatuuka ekifunise ebirala abalala banaleeta ate zino sente zebali bagambye ezaava wamamisale ezaava ewasale ezo zaali sente ntono nnyo miliyoni mega zalinga megana atano sente ntono nnyo kati imagine twalya miliyoni nga 3 twali kwa National Theatre agamba ombo sente zivudde mu government ewasale miliyoni nga 3 kati nengamba nze kantu keddumba yaliwo kuba nkojjo niyo naleba kutokuti yagambye ebintu ebimu ebyo by that time I was so emotional sabitegeera nange nali emotional naye era nedda bannange miliyoni 3 tezirina gye zaava mulekeraawo okusiba ku bantu mukipika nnyo ate temukipika nnyo bajja kukyabya mukipika nnyo miliyoni zalinga naawo bwobusente butono because we imagine abantu okubeerawo mu lumbe misana na kiro okumala ennaku 7 okubaliisa obabesa ng'ate Kato yaleka bwe yayeebwa era akola ekiraamo kye nti kambeerewo ennaku 7 teyalekawo sente nti zizino zijja kuliisa abaana talina nteekateeka n'ebintu ebirala ebyakolebwa golowooza biki ebyandikoze weewaawo wabaawo mumulumulu naye bibaawo tuli bantu so nyabamanyize ng'otubulye enteekateeka olunaku lugenda tandika lutya osigire omuntu ekifaananyi saagala kubasiigira nnyo ekifaananyi kuba saagala kubattira lunaku kugenda kutuuka wali nga byonna mbibannyonnyodde mwe mujje tugenda kubaayo n'emizannyo bwereere bannange bya bwereere okuggyako oyo Kato yatugaana okumusondera ne gyali emagombe ayinza okuvaayo najja natuwujja okufa bintu bya bwereere okuggyako abantu mikwano gya Kato abaagaliza industry nebirungi kubanga ekintu kye tukola tetukikoze ku lwa Kato ng'omuntu naye olwa industry n'eggwanga mujje mulabe ne ku Bati Valley Theatre abasinga mbadde temugirabangako mujje mulabe theatre bwebeera ekyo kimu experience eyo nayo nzibu kubanga ate theatre engeri gyeri y'abagagga mujje mu experience ku bulamu bw'abagagga mubeereko n'abagagga bwe batuula mubalabe ku kivulu ekitali kino kyakukuba nduulu mu kisaawe kutuuyana onyumirwa bw'oyiga mulabe ku katemba mujje mulabe ku performing mujje mulabe ku mizannyo gya Kato gye yali asinga okuwandiika abazannyi bajja kubeerawo si byakutuuyana kukakkana bwongo mujje munyumirwe mulabe theatre bwetambula mujje mulabe ku set designs ez'omukulu John Segawa zagenda okola mujje mulabe ku costuming muyige mulabe ku Maria Mundagire nga bwazanya mulabe Abe Mukiibi mulabe ba Diamonds Ensemble mulabe Diamonds production ng'ekuyimbira ennyimba za Kato abayimbi abalala bazza abalala baaluuna bamisa kibaani bonna bajje babayimbire Chola nkugambye mujje mukeereko ku saa 8 tujja okutandika naye package tunakooyira so bana Uganda nanje muli buli omu ngoyagala Uncle Kato Lubwama wali omunyumirwa wali okola ki yali akunyumira ite ku national ku Bati Valley Theatre ojjola bo muzanyo mulungi nnyo nga tujjukira Uncle Kato Lubwama
abasigadde mbala nnyo ku TikTok mugenda muyita bu video bwe ne kati jangu obeerewo ebisigadde weekwatire kyoyagala kasavu kanyama so oyina ekala akatalekeka sina katerekeka naye onkubira gavumenti omulanga wadde tetugiwagira nnyo naye ate ebintu ebimu tetubawagira nnyo kubanga ffe tubawagira mukola bye muteekeddwa okukola nga tuyina ettooke mu nsawo temulowooza nti tubawagira nnyo olwokuba tubayita twagala muveeyo kubanga kino ekintu kitugasiza wamu nga bannayuganda ate twagala bannayuganda n'ebitone byaffe bitumbuke bikulaakulane kino ekintu mwe musobola okukikola palamenti ya uganda minisitule za uganda Museveni omwana oyo Museveni yefuula nti ayagala art naye ate yasinga omuzingamya copyright no tezifuluma tukole ebintu nga birambulukufu tubabulidde wa emirimu gy'abavubuka gye gigenda okuva bwe muvaawo nga mugamba nti ate abantu tebalina mirimu tubabulidde omanyi bwe tutabagambako oba bwe tutakozesa maanyi temulowooza nti tuli siriyasi oba tujje tuwandiike emizannyo gitandike kubafuukira bufuukizi kizibu oli abuuza babiwulira tebabiwulira ndowooza mwetaaga tutandike kugenda ku kkubo kwekalakaasa so ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale